Okuva omwaka lwe gwatandika waliwo ebimu ku bitundu by'eggwanga ebibadde byatandika okufuna enkuba ey'amatobotobo n'ereka abamu ku bantu naddala bakola emirimu gy'ebyobulimi egiyimirira ennyo ku nkuba nga beebuuza oba nga yaggwaayo. Kati enkyalira ab'ekitongole ky'enteebereza y'obudde ki Uganda Meteorological Authority kivuddeyo n'enteebereza ku ngeri enkuba gy'enaatonyamu. Mulukungana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe kyabwe Luzira Minista omubeezi w'ebyamazzi Aisha Ssekindi mwayise okutegeeza abalimi okweyambisa enkuba esuubirwa okutandika omwezi ogujja okubeera nga bakola egyabwe. Balina okutegeka amangu ennimiro zaabwe awamu n'okusimba basobole okukozesa obulungi oba amazzi enkuba eneefunibwa esobole okubeera nga etuyamba. Enteebereza eneeva mu mwezi ogujja ogwokusatu okutuukira ddala mu gw'okutaano. Mu bitundu by'eggwanga eby'ebugwanjuba mu disitulikiti nga Mbarara, Kisoro, Kabaale, Kabarole, Entoloko n'endala enkuba esuubirwa okutandikira ddala ku nkomerero y'omwezi guno gwe tulimu. Olwo mu gwokuna wakati ebeere ku ntikko yaayo ate ekomekereze mu gw'okutaano nga guggwako oba ogw'omukaaga nga gutandika. Wano mu Buganda n'ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale gamba nga Nakasongola, Luweero, Kalangala, Kampala, Mukono, Masaka n'ebizinga by'e Buvuma enkuba esuubirwa omwezi ogujja gunaatandikira olwo ebeere ku ntikko yaayo okuyita mu gwokuna gwonna ate ekomekereze mu gw'omukaaga wakati. Mu bitundu bya Busoga nga Jjinja, Mayuge, Kamuli n'ebirala wamu n'ebyebuvanjuba nga Palisa, Budda, Kambale, Sironko n'ebirala enkuba esuubirwa kati mu mwezi ogujja ekomekereze mu gw'okutaano. Karamoja, ebitundu nga Katakwi, Moroto, Kotido, Kabong n'ebirala bo balina kugisuubira ku nkomerero ya mwezi gujja ate ekomekereze omwezi ogw'omukaaga we gutandikira. West Nile mu bitundu nga Arua, Koboko, Yumba, Jumani n'Ebbi n'ebirala b'enkuba bakugirabako omwezi ogujja wakati oba we guggweerako ate era ekomekereze mu mwezi ogw'omukaaga wakati. Mu districts gye tuva ne ku sub counties tulina abalimisa, so abantu baffe abalimi baweereddwa amagezi okubeera nga babeeyambisa tusobole okufuna ensigo ezo ezituukana ezinaakwatagana n'enkuba obudde bw'enkuba obutuweereddwa. Wadde ab'ekitongole ky'enteebereza y'obudde bategeezezza ng'enkuba egenda okutonnya bw'egenda okubeera ey'ekigero, waliwo ebitundu bye banokoddeyo ng'ebyo biyinza okufuna enkuba esukkuluma ku ya bulijjo oba olyawo eyinza okuvaamu amataba wamu n'okubumbuluka kw'ettaka, era ne basaba abaayo okubeera obulindaala. Ku bino kuliko ebitundu bya Kigezi ebiriraanye olusozi Elgon wamu n'olwa Rwenzori. Ebitundu bino ebisuubirwa okufuna enkuba esukkulumye ku eyo eyandisuubiddwa okuba nga nnungi birabuddwa okubeera nga byetegekera engeri y'okwetangiramu amataba. Kyokka akola ng'akulira ekitongole kino w'ekiseera Dr. Bob Alex Ogwang alaze obwennyamivu eri minisita ne gavumenti nti eky'okubagatta mu minisitule y'amazzi n'ebyobutonde kyakutaataganyisa ddala enkola yaabwe ey'emirimu. Be appropriate for the institution to continue with the progress, because if the institution is taken to the ministry, the first key issue there is that UNOMA Meteorological Service doesn't fit in the core mandate of any ministry. The core mandate, that's why it has been moving from one ministry to another. Nti cabinet yateekawo omukisa ogw'okutondawo akakiiko akawuliriza lwaki ebitongole bino nga UNOMA tebyandibadde nga biddayo mu ministries, naye tulinze akakiiko ako bye kanaafulumya. Gavumenti era esabye bannansi okubeera nga bakozesa ennambika ebaweereddwa beetegekere enkuba egenda okujja basobole okugikozesa okwongera ku byenfuna byabwe. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.